Nga tuwane Rubaga ewa Lord Mayor era sijja genda nnyo mu bigambo katutandikirewo kajojje w'ebibuuzo. Lord Mayor, twagala kutegeera ekikoleddwa mu kulembeza eggwanga gw'okiwozaako ki eky'okwegereza abantu basatu emirimu gyabwe? Ekintu kino tuzze tukyogerako okumala ebbanga okuviira ddala enjegalo yagwawo ennaku z'omwezi 10 ne tubagamba bannanga amateeka ga public service standing orders gagamba nti omuntu yenna anoonyerezebwako ateekeddwa okuddako ebbali okuva olwo tewali kikolebwa. General Museveni yagenda mu social media n'awandika n'agamba IGG atandika okunoonyereza n'aweebwa obuvunaanyizibwa obwo naye n'okutuusa olwaleero IGG abadde tafulumyanga lipooti ate era nga tewali ali interdicted bwe buvuyo bwe mbadde mulaba ku KCCA. So kino kizze kyalwawo. Ekyokubiri kwe kuba nti Mwami Kaguta Museveni ensonga y'ekiteezi tagitwalangako ng'ensonga enkulu singa yali agimanyi nti nkulu nnyo day one lwe yali taking action nga 10 August singa yali agitutte ng'ensonga enkulu naye agitutte nnyo ng'ey'olubalaato. Nze nyina ekinnuma n'okutuusa olwaleero nti okuva enjegalo yagwawo Mwami Museveni talabikangako ku mawulire ng'ayogera ku kiteezi nti una addressinga press conference amanyi okuyita media houses zonna mu State House na addressing eggwanga talinnyangako n'ekiteezi yazoogerako just mu social media ng'awandiise mbu alonze IGG anoonyereze ne bisigalaawo. Ekyokubiri nti kwe kuba nti IGG aluddewo okufulumya ripooti n'okutuusa kati actually ripooti tennabeera public okuggyako okugamba nti wabaddewo criminal negligence. Nze ndowooza criminal negligence ng'ogiggyeko mulimu ne fraud obulyake obuwumbi buna mu obukadde 10 nti ze zirina okulabirira kiteezi babadde balinda kyebbanga lino lyonna 4.1 billion nga tulajjanye ku nsonga zino. Twawa IGG obujulizi buno twawa obujulizi buno mu gundi twabuwa prime minister n'abutwala mu cabinet twabuwa mu parliament actually ne gufuuka ng'omusango nti lwaki muwaayo obujulizi ku bantu bano. So kyannaku nnyo nti Mwami Museveni abalaatidde nnyo mu nsonga eno yadde kino kizze olwaleero. Lord Mayor, njagala kubuuza ekibuuzo ekirala oba olyawo eri abalabi baffe bategeere olowooza ngeri ki gy'olowooza ensonga eno gyandikwatiddwamu okulaga obwenkanya? Ekisooka nti mu kunoonyereza kwa IGG kwabadde akola yalibadde yafulumya dda lipoota kyenkugambye yalibadde yafulumya dda lipoota ate abantu abavunaanyizibwa kubanga obwenkanya kitegeeza n'ogenda mu kaguli ka kooti abavunaanyizibwa ne bateekebwako mu kaguli ne bannyonnyola ensonga ezo naddala ku buwumbi obunamu obukadde 10 ze badde basaasaanyiriza ekiteezi buli mwaka mu budget buli mwaka tuzze tulaajana ne bwe twagenda ekiteezi mu January nga mulimu obuwumbi bunamu obukadde 10 nga bagamba bapangisa grade milioni 2.5 buli lunaku grade yawe epangisibwa milioni 2.5 omwaka mulamba buli lunaku nti ya Nippon ya Mwami Lumala ne bapangisa excavator ya 2.6 million buli lunaku grade zibadde 2 nene excavator emu naye nga buli kimu grade milioni 2.5 excavator no yes grade badde 2.6 million excavator 2 buli emu milioni 2.5 then maramu nga wakawumbika mu emitwalo mu bukadde 5 1.5 billion maramu ettaka ate ng'ettaka libadde liyoolebwa ku kiteezi wennyini ku ttaka lya KCCA tulinawo eka ennya zibadde enjereere. Lord Mayor, wenjagala okusalira ekirime olowooza ekiragiro kino kiyinza okugonjoola ebizibu bye mulina mu KCCA nga n'okubulwa muteeka kasasiro? Emivuyo gikyaliyo jjo mu kitongole era aboogeddwako abasatu giyinza okuba nga gy'emitwe naye mulimu abalala ng'ani sebo? Linde enkya sebo nja kukubuulira nyina press conference enkya nja kukubuulira. Nolowooza bino bigonjoola kubanga n'omusooka njagala okutegeeza we twogerera olwaliro tukyatubagidde n'ekifo kye tugula ojjukira ennaku ezo we nali press conference n'ennyimiriza nga tulanze nti abantu 22 be basabye okutuguza ettaka nga tulaze n'ebifo bye tutalina kugulamu ne bye tulina okugulamu nga tumaze okugamba nti Dundu tulina eka 136 naye tuzireke wala n'abeekalakaasa kakati munda mu kitongole mukyalimu era abagamba nti tulina kugula ttaka ly'Eddundu eka waliyo eddala mbu lye baafunye buli eka nga bagala gigula milioni 2.5 buli eka
ate nga Ddundu tulinawo eka 136 twagambye eryo tesobola kuyiwayo kasasiro. Kakati ate bagamba nti Ddundu kuba n'ababiri kwe kuli yagenda otuguza ettaka buli eka Lord Mayor, buli eka milioni 2.5. Lord Mayor, njagala kubuuza bano abantu bano abasatu bajje mu bifo byabwe olowooza bantu ki abasaana okuteekwa mu kifo kino na bisaanyizo ki bayinza otunuulira? Ekyo nga kinene kubanga era ekyo tukigenda tugulumbya munda. Bagambye nti minisita anoonye kubaliwo afune gwakola ki gwateekawo mu interim. Enkya tugenda mu mbeera eyo awo nawo waliwo embirigo kuba oledde tulina abasigaddewo bangi abaliko bu question mark era bw'anaatandikira kwabo nga zoolera kuba mulimu bangi abaliko bu question mark mu kitongole. Ekirala ebweru gyagamba gye bagenda okujja bagenda kulanga ebyo byokulanga tebiriiyo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenda okunoonya ye gwawa agambye nti public service erange ebyo byakuwuddisa byakuguumaaza bagenda kulanga ng'ekifo Mwami Yoweri Museveni yakiwadde omuntu omulala oba ebifo ebyo bisatu. Ekibuzo ekisemba Lord Mayor, golowooza gwe n'olukiiko lwo ebyagwa bw'ekiteezi temulina kye munenyezebwa? Olukiiko olwange luliwa? Bano bakansala b'okulema nabo n'esseeke yennyini eriko Bassebuufu eriko waligambye nti bino ebiguddewo tebikwejeereza. Walabye embiriga ezabadde mu kanso naye nkugamba mulimu abakozesebwa ng'obugologoosi era nga ge mazima. Ne kugamba abo boolaba beerwanyalwanya balina ekibalimu emabega anyiga amapeesa bw'ati ne baganga tetunnajjawo banyiga amapeesa ekizibu kikyaliwo mu kitongole. Era ndowooza kino bakansala kibawo ekyokuyiga era mbasuubira badde mu layini bulungi baterere. Tujja kukoma olwakadde ebisigaye tujja bifuna mu press conference enkya ku Lord Mayor's Park. Tudde mu studio eri Shamim Nayiga abatwale mu maaso n'akawungezi olunaku olwaleero. Nze Raymond Tamale.